Okay, wona ozinzira okubanga otulaba Mighty Channel TV koli we live wona kisinzira wawoli definitely but we live and direct. Nina onako lwaleero Dr. Brian Dumba live and direct. So tulia kuba tuwaya muko a lot of things. What you need to do is genda kubanga ntekayo share in different episodes. So wanga part 1 tujirabye, part 2, part 3 zijja kuzibwalira. So you need to make sure nti otambula naffe mu ngeri efaanana bwetyo. Definitely tumuyina waneno. Sebo ogamba otya. Ni bulungi sebo. Praise the Lord. Amen. How are you? Obulamu buli butya? Kama atuwadde obulamu. We don't complain. Amina. Yeah. Say hi to the people watching my channel. All the followers of my channel. Kama yebazibwe. Amanyi mpitibwa Brian Dumba. Ndo ni muganda wange MC Hope. Yes. Apostle MC Hope. Kiwa biweddeyo. Wali ekitibwa ekirala. Tukomao. Obulamu buli butya? Obulamu bulamu. Obadde wenjo aka doctor nga tukataddeeko. Wekali woba like ethically toyinza gamba nti basebo ne bannyabo nze Mr. Dumba Brian. So ekyo kirekera bali. So ethically it's okay, but ethically toyinza kujja ne otandika okwetimba ebintu. So because we baba bakutuma erinnya waka baba bakutuma Brian Dumba. Mame one daddy wo. Yes, so that is you. Okay. Ebirala byonna bijja secondary ate binyuma nnyo nga balala bebakuyise. Yes, so obanga oli wali wennyini we bikolera. Oba wali webikolera. Doctor ogamba otya? First and foremost, people were watching you from the States. Yeah. And in a twist of events, some people are watching you in Uganda. So are you when did you come back to Uganda? Like ndoza mwezi nga gumu n'ekintu around there. Okay, that is butubanga tuli mu November kitegeeza wajja around gwamwenda abandoza gwamwenda wanga guggwako watowe watya today okay mabega bantu banje badde bagoberera events ezibadde mu bulamu bwo you know really yeah ziriwa ontisa binye badde byaperinga mu bulamu bwo nga Brian Dumba is a gospel artist. Is a gospel singer. Ne wankubadde ate ennaku zino eno okubamuko n'ebirala oteeka muko enjiri genagattamu enjiri ne gospel byawukanirawo. No, ogamba gospel artist ne preaching abagoberera social zange. I think tuli mu myaka ng'esatu nga tuli mu kubuulira. Once in a while osulamuko ku kigambo novaako ku mu kuyimba abantu ba mixing Brian Dumba omubuulizi Brian Dumba omuyimbi. Tokoze kanisa gwe because people are like expecting you to have a church so soon. Tujabira olulala maaso. But it's happening. Mumwoyo kiraba. Yeah, church clinic where it has very many followers. Really? Yeah. Go tabira. No. It's of course it's Musango, but it's there. Okay. Yeah. So people come chimwe chekumi chiwewayo and nedda totandika bintu ebyo. Nedda. Wow, look at it. Let's say someone is following you from distance. Remember, bulijjo tulina n'okuwaayo kimu ekikumi mu church clinic. No. Abantu bajja ne bakubuuza baneeta ekimu ekikumi tukiteeke wasi wali we tukiteeka. Tunabiyingiramu ebyo. Bateesigalize. Yeah, naye nga we are strong there. We are very big army there. Yeah, on my platforms. So on TikTok and Facebook. Wow. So embeera bwetu bwe. So let's draw the link a little bit back. Brian Dumba from Uganda to the US. Yeah. How did you land in US by the way? Kubanga wali wani Kampala yimba mwaka obuyimba bwonga things here. Then you switch to the US to get a kurugero rwo kugenda mu US. Yeah. How did you get there? Bizibu. Ebizibu byakutwala.
waliwo agenda nga wali emiri ng'agenze lwasanyu mitawaana we gikukwata ng'onoonya kiddako. So tewaliwo nnyo kyamaanyi. Yeah, it's as long as you need greener pastures. Kasola ebintu nga obigatta nga tebigatta bulungi then ng'onoonya ekiddako. So that's how I went there. But how can you be here in Uganda nga tebigatta gwe Buganda opasa Wilson Bugembe mwine kanisa you have a lot of things happening here now ebintu binzo kubanga byali tebikugatira byogedde byonna owuliddemu erinnya lyange. Okay, byonna byoli. Let me give you an example. Muhoza ayinza okera kumanya n'agamba ebintu byali tebingattira nga omukulu ye daddy. Ate oli daddy wange. But you have a link Bugembe ne Dumba tosobola kubaabula. Anti ali Muhozi ne Museveni oli taata oli mwana kati ffe we are brothers. Oba okitegeera tulinga nga olaba emiti omuti ogumu n'ogusimba wali n'olala n'ogusimba wali gwonna buli omu gukule ogulala oba gugaane. I'm talking about independence. Yeah, you have to be I'm a very independent person. Yeah, buli kyenkola ngezaako nnyo okulaba nga nkikola nga nze. Okitegeera sikulembeza muntu yenna mu bulamu bwange bwento wensobola okutuuka ku byentuuseeko. Abantu baagala connections mu nsi muno ate gwoziga. No, basi ziganye. Naye saagala nnyo okubeera mu shadow ya muntu. It's not good. You don't grow. Okay. Never be in anyone's shadow. You have to be very independent. Abantu bangi babimbuuza nti why did you go to the US? Ne bakusomera ebintu ne bakusomera nga temuli kikyo. Oba kategeera akantu like kuba omanyi lwaki boogera bwe batyo batogera bwetyo kuba kati Brian Dumba toyinza kera kumachenga wetaaga milioni 2 ng'oli wano mu Kampala nga muganda waina worship house nga muganda wo star n'owanga tosobola kuzifuna ezo milioni 2. Worship house financial institution, is it a banker? What is it? I'm see open now. No, like for real, Is it a financial institution? You can ride on Overloan is department. You can ride on that name and things become better because tejali bwekityo. No, nze nga Dumba si wento wendi. Ngezaako nnyo because olaba nabeera ngemakereraawo ku university nga nsula mu hostel emu kati abantu balabanga muganda wange nga zo okunkyalira naye oluusi yankubiranga nangamba olinamu omutwala awo ngunone. Yeah, because we are brothers. Kati abeere sitaka nga ndi awo nga ngulina kati weyajjanga nga abantu balowooza ndekedde ssente naye nga tutezange kale wadde era ezange yabanga azimpadde. Naye kati ngezaako okulaga nti abantu tulina kubeera nga olaba ebiso. Omanyi ebiso like no abasalira ebitooke mu kyalo eyo twabanga n'obusongo obuwagalako bwoti ng'okakwata kano akamu n'okwata n'akalala n'owagala ne kabeera sharp. Akaso olina okubeera ng'oyamba naawe muganda wo. In one way or the other. Yeah, it's not right. Wala abantu babakyaye. Abantu babakyaye nnyo buli kaseera waliwo okuba essimu. Wadde oli abeera muganda, wadde oli abeera kitaawo. Naye gwe buli kaseera wuli wojja nga someone has to be worried. Musango ina yambibwa. Yina kuyamba gwe tolitereera. Oba kitegeera. So ze olamu bange si wento wembutambuza. Nze njagala ndabe ku simu ki? Njagala muganda wange ankubire ku simu. Angambe nti Dumba oli oti anti nange gyendi bayi. Ne uli wagikuba nono njagalayo ebiri. Okite ebintu ebyo si birungi mu society. Okay. Bise mikwano. So you get to the US you at school. Did you like you got done when Makerere mu kusoma? Yeah. I graduated in biomedical lab. Amate chikuisa doctor. Yeah, I graduated in biomedical lab technology. Ne bakusoma. Byonna ebyawo kati nga COVID we yagwawo. I'm very sure bali basawo abakola zi research ne bagala waliwo endwadde yaguddewo ebintu ntuwe bityo kunoonyereza and we even term no biwa n'erinnya wakati wembanga nze naginoonyereza
endwadde ng'eguddewo God forbid oyinza okwesanga waliwo endwadde nga bagiyita Dumba Brian wenjenoonyerezaako research ne mwekolera nga njiwa erinnya lyange. So ebyo bye wasoma? Yeah. Awantu bujjo bono balowooza Toyota omumanyi? Toyota muganda wa Museveni? Emmotoka za Toyota naye yavumbula ekintu kye n'akituuma erinnya lye. Suzuki omumanyi? Baaliyo baali bantu ne bano baggayi be basomesanga mu physics ng'azuula ba Newton. Newton is laws of motion. That's what people nawe osobola okera ku makyanzi omutwe gwange kati bwebwo ndoza otegere nti nze sobola kubeera ku muntu. I cannot. That means kati science was kwata nnyo. Buli bw'obeera nga gwe toyimiridde ozibira abantu bangi. A lot of people. Naye buli bw'ogamba I'm going to stand. Just imagine if Museveni didn't go to the bush. Bantu bameka abamulyako. Just imagine if Bobi Wine didn't decide to stand. How many people are going into parliament and taking over? Because he decided. Kati gwe buli osalawo n'ogamba nti nze ngenda kukola kino. A million people are going to follow you. So that is you. Naye osalawo n'ogamba nze kambe nze bannange. My brother. Okay, so ebyo byonna byonna obikola wano e Kampala and then no graduating. Yeah, I graduated. So you decided to go to the US? No, I worked. I practiced. I practiced in Maudi Meireza. I practiced in Reach Out Umbuya. I practiced. There is even a hospital there. It's called the Diva on this very road. Diva Medical Center. I used to work there. Okay. Maybe chuba byala bingi. So ekikutwala ebweru si bya kusoma. Wabula byagenda kukola. Ekintwala ebweru nali ngenze kuperforminga gospel wange. Njagala tuviira awo. How did that journey happen? Of course, I had to jump on my brother because he had a show there in Yuna, so I had to go. A Yuna conversion? Yeah, so I also had to go and perform because nanteka konga muganda we. But when I reached... Already mumazo planninga, ogenda performinga, omaleri, osigaleyo. That was not the plan. What was the plan? The plan is not always good. I've never... Waliwo omuntu omuyanga nero omuntu ja kutika kunyonyi tukutwale. Nze sagalanga kubeera mu America. That statement is omuntu ajja jiwulira nga alaba agambe yakuduula. Ye nga bwalowooza. Tewayagala kubeera mu America. Segondabayo kati. Mu America omanyiyo. Sagalayo. I've been there for 7 years. Wait. Do you know how many people are crying because they've been denied visas? US visa jimanyi. Eba mentality y'abantu. Really? It's just a mentality. It's a game of mentality. Like people thinking, buli muntu yenna wafuna omuntu alayagala gwakubiri sikyo. Kati buli muntu yenna uli level gyatuukako. Awulira nga waliwo esingako. So abantu bagala genda bati buli kaseera omutima gw'omuntu tegutereera. Buyayaana. So ebeera mentality. Naali obulungi ennyo. Era awulira nga ayagala ayira asukkewo nnyo. So people when eba ndowooza. Eba just ndowooza nze saagalayo. Nze saagalayo. Oyogedde kakulu. So wali America ng'otuuse mu America wali America endala. Wali obulamu obutuufu eyo like bwesaa nnyo okugenda mu nnyo oluwembi ogera abantu abamu bayomba because endowooza yaabwe balowooza nti America ggulu. Otuuka mu America kiba kiwedde oba otopinze. Naye abaliyo inbox yange ejjudde. People are crying from this phone. Brother Brian, you are inspiring us. We want to come back. Like people are crying. A lot of people. Not even America, Canada, UK, Canada, everywhere. So ebeera just ndowooza y'abantu. Omuntu abeera wano e Kampala n'akaaba amaziga gwe n'asaba n'asiiba n'awaayo ensigo mukama oluggi lwa America Kenya agenda Canada. No kirungi because sinza atwenza kugira naye nganze saagalayo. That's not my life. I have a very independent head. Can you Gwenga Gwe? Uganda is better than America. A lot. Far by far. A lot ebambogo. By far. Oli agenda kumana ayimba ki Uganda kinyuma.
Uganda waliwo mulayeya waliwo buzizaamu katika nkusomero figures. Do you think Bobi Wine goes to America? Damu, yes or no? Sometimes. Why does he come back? Do you think Bebe Cool goes to America? He does. Why does he come back? Do you think do you think Captain Mike Mukula goes to America? Yeah. Why does he reach there and come back? Oza bote bagala kubeerayo if they reach there. Kale wajja kuga nti abo bali bulungi nnyo. So nja okitegeere nti mu bulamu buno obwensi home is home. Home is better. Kali omuzungu kagamba west to east, home is better. Home is always better. Lwakuba nti omuntu ayina embeera ng'ali bubi bambi agende naye nkimanyi nti wanayitayo emyaka nga 3-5 bino byenjogera ajja kunnoonya mpa ssente. Biki otuuka mu America gasaagala nnyo kwogera ku America. Tofaayo genze kuba muziki katono. Otuukayo gwenga muna Uganda ogamba kiwedde ntuse mu America. Before nga tonafuna ndowooza eno gy'olina olunaku olwaleero ogamba akajje nkakubye. So you start working. Yeah. You start earning a lot of money. Batugamba obeera eyo sente z'okola mu Uganda omwaka. Ebyalooti otaddeko byaki. Okay. So how was life in America? You learned there. Experience eyo katono nnyo eri omuntu atulaba. How was that? It's exciting. It's exciting for a few months. Bomala nodako you receive what factory reset. Nodayo ku factory setting. Okay, kyenyini kyenkola wano. So it's a lot of hard life. Olaba ensi gy'ozaalibwamu ekulema setolingamu. Noweza emyaka 5 nga tozimbanga yadda akayumba ka kiwuyi kimu. Kati olwo ensi gy'ogenzemu obugenzi. So people should understand that. So you go when you are ready. Abamu bibanguyira naye nze tebyanyanguyira. Sigamba nti I was suffering. I had everyone around me. I had people who supported me. Everyone was there for me. But the life is more of an independent, like it's a one-way route. It's not the life that you would wish to live in. Okulekanga wazali wayo. Kulekanga wazali wayo. So biche bizibu wala mu America. No interview about ejja kubwa. No, just tips katono. Just okusettlinga mu in. Okusettlinga yo. Kikutwalira ebintu bingi muganda wange tuyinza obutabimalayo. Kubanga bw'otiisa bw'oyogera bw'otyo brand like you kind of scaring people. Abali abagamba nti nze kati kasikyaka visa bakakoonamu mu passport kiba kiwedde kubanga abantu bagenda for different reasons. Nyenze nkyusa obulamu nkole mbeera eyo. But there are people that have gone to US, to Canada and ne bagamba Uganda and they are there for 20 years. Abantu abo we batyo babeera ne background enzibu nnyo gy'atakugamba. Efananite. Waga nti nze Uganda saagala kumanya mbawulira. Ayinza okuba ayina ebintu byayitamu bingi nnyo wano. Nga tajja kikugamba naye ng'abeera ayina ekintu kyasirikidde ekyamutamya ewaabwe. Naye nze nkubuulira n'oteekawo ennyonyi bagamba nti abaagala okugirinnya mugirinnye tubazzeeka yabwereere. Bagirinnya nejjula ne bayita n'endala. Yeah, so sigeza sitiisa abantu naye abantu abaliyo bo bakimanyi. Bo bakimanyi abaliyo. So did you get papers in the US? Of course, nagera nembikola byonna that is the most challenging part. Eyokufuna empapula. Okubeerayo ng'oli legal. Ng'oli legal. Kisumbuwa nnyo. Work permit bagikuwa naye zino is green card. Obutuuze. Green card bwe butuuze. Kale obutuuze ne green card biringa byebimu saa bigenda mu detail. Ne kale tubitwale byebyo. Ezo zoze ezisinga okuguma
Oteka munyo sente like you can put in a lot of money. You can put in a lot of money. Abamu no tebati kale bina bya mukisa. Nenze kyona kyengezaako okupaintingira abantu. Nti you go but when you get money invest home. Okitegeera? Because eri ensi obudde bwonna esobola okwekyanga. Kubanga because tusanga n'abazungu nga bali homeless kukubo nga batusabiriza. Okitegeera? Nti obudde bwonna akantu katono bali beewaabira nnyo. Amateeka mayitirivu nnyo. Okitegeera nti advantage ekubeerako nti gogenda n'ennaku yo n'okola n'ennaku yo n'okola nnyo. Naye akasente ako kateeka eka. Because waliwo abantu bangi ba investinzeyo and they are doing well. Naye waliwo nanudde kola babandi n'ogisika ennyo bw'oti. Elasticity limit. Wakasoma? Nakasoma. Obudde bwonna ebegenda kukola ki? Kuyuli kutuka. Kati ya America. Obudde bwonna laba bandi ekutuka. Ekitali waka. Abo oyogera ku America ogatamu Canada ogatamu ne UK. Zonna lwakwanze mbadde eri yeka. Obulamu bufaanagana ya? Yeah, of course. Naye gwe kitwale nga laba bandi nti ogisisege obudde bwonna egenda kukuba. Osooka n'osika. Oba n'ofuwa baluni nyonyonyonyo. Obudde bwonna egenda kwabikirako nnyo. Eri ensi obudde bwonna yekyanga. Amagezi genkuwa bw'ayagala okgenda genda naye genda okole nga wooteekeeka. Wange eri newowezayo myaka 5 ng'omazeyo 50 years. Omwaka ogw'ataano mu ogumu something can happen. Obeera awo ng'oli ku abantu tebakitegeera neobanyonyola n'ogamba abantu bano bambakolere ki. Kyo mbadde saba byogera. Naye abasinga obungi they know this. Naye nga basirise bagumireeyo. Abantu abamu just tebamanyiddwa bumanywa, abamu tebaganyobeera mu kamera, abamu si boogeze nnyo. Tuyina Brian Dumba olunaku olwaleero Mighty Channel TV koli genda ku YouTube, subscribe to this channel ne ku TikTok following tusobole okuba ate ng'emboozi ezifaanana bwe ziti ozinyumirwa. Kale Brian Dumba, so you decide how was the situation? You wake up one day and you're like, I have to come back to Uganda. After everything is done. Yeah, like 7 years. Tekiba kitono. Si kitono. Oba oyagala okitegeera nti ugenda ofune omwana w'omyaka 7 omulabe. Yeah. Okay. It's not a one day decision. Were you planning for something? Because I've been wano mbeerawo nnyo wenzirayo, mbeerayo nnyo wano wenzirayo. Naye nga buli wenzijja omutima I have a very heavy heart upon going back. Bakugamba abantu baali bagamba nti oba oli awo ebyakukomezaawo mateeka ga mukyalawo. Mateeka gayo. Nti omukyala agambye nnyina obeera naawe. Like you have to nnyina naawe by all means n'ogonda. Nkulabikira ng'omuntu gw'oyinza oweekiga etteeka. Nagamba zuulu nno. Nze. Sebino tebyefaananyiriza na kuteeka mu mateeka. Abakazi no bagala obeera mu America. So it's not a one day position, it's decision. It's nga bwe bagamba bakugamba nti omukazi agenda onnoba nga yanoba dda. Kati kino kiba kikulu wajja si omulaba nga afuluma naye aba yateekateeka nawe nva wano nzira wakaboggoza. Gwe olina omuntu naye nga yakuleka dda. Okitegeera, so decision ebeera is gradual. It's gradual but eminent and eventually evident. Okay. Yes. Okay. So kiki bw'okomye wano e Kampala kiki ky'ozzaako naddala emyaka 7 gy'omaze eri obulamu webanyiiza nzirayo. Nkwate bulungi. Ali yangobayo. So you here to stay? Yeah, I'm home and it's the best decision. I think mubulamu nyinga decision nga 2 ze nali nkoze. Esooka kugenda eyokubiri kudda. Obadde ogamba otya? No, I mean kiki ky'ozzaako from US, now you're here in Uganda, what next?
akasente eriko obadde okola wane Kampala Brian wane Kampala omanyi ebintu okugaanamu n'ogamba omwana oli akola ki ali ku chapati andeetere ate kibi Bible tugambe nti you should learn to live with or without. Kale nga tuvudde mu lwali obulamu nze obwange nakuziwe wajjajjanga batugamba kyonna ekiriwo kikumalenga. Ekintu kyonna ky'owulira nga kikosa obulamu bwo, ekintu ky'owulira nga kikumazeeko emirembe, ekintu ky'owulira nga you don't have peace inside you, kireke. Bible etugamba nti gwe erya mmereyo weebake. As long as you eat your food and sleep, you are the most peaceful person or rich person. Timoseewo I think weba serabidde. Kyandikibwa kikola ku muntu atayinaamu bbiri saawa zino akulaba ng'ali eri mu katanga saawa zino nga tayinaamu na za kikomando. Kati Bible yewe tuba tugimuguza awo papa tulukuulemu. Of course no. But applicability so, kati nyini Bible zikatonda era no yatonda n'oyo omuntu era olupapula waba asoma nawe ayina osomawo. Tabyene nesoboka. Brad Dumba, good to know na kolwalero ku Mighty Channel TV. Are you starting to practice what you studied? What are you doing here in Uganda? Mu US ngoli busy katoyimuka mukono obudde no. Mwana mpulira bulungi. Waliwo baddekawo ng'olinga omuntu gwe bajje mukomera. Nyina omuntu gwanadde munyumizawo bajjami yali he was imprisoned for 30 years. 30 years. We yafuluma bamuteekamu akazindaalo ne bagamba what can you say on this day? He was released on that day. Wanchi yabagamba I've seen a tree. I've seen a tree. Omuti. I've seen a tree. My brother, I've seen a tree. Mwenye kitegeeza nti emuti ng'alaba amaze emyaka 3 tagulaba. Yes, kati akitegeera naye ye afulumye mukomera ng'abadde in for 30 years. Omuti we yagwa yagamba oh my God. My brother, I've seen a tree. Kati nze Uganda wento wenjiraba ndabanga omuntu omupya. Ndaba emirembe nyina mingi. Okitegedde? I hope people understand this. Abantu abava e Bulaaya ne waba ali wano Buwalabu, when he comes back or when she comes back, abango oyo gayagamba I've seen a tree. You cannot imagine. Munange monsi okimanyi nti ffe twemalako emirembe. Ffe twemalako emirembe. Okimanyi osobola ebitumalako emirembe osobola okugamba kyano ogaya bannayinza enkoyo ebigere. N'ogaya n'ogyayo looni y'emmotoka. Ne bakubanja. Naye nga wali osobola ogireka. Ekitega kye nkugamba. Oyinza okusala nga ngenda kupangisa wano. Naye nga wamwe mu kyalo ennyumba gy'eri teri yagobayo. Osobola okuddayo n'obeerayo. N'ogenda mu apartment. Rent atuli bubi. Oyo Dumba byayogera ffe rent atuli bubi. Osobola okuddira ddala ewamwe n'obeerayo tebaliyo. Mu nsi buli kintu ffe twemalako emirembe. Ekyo kitegeere. Era bw'oli kitegeera ojja kwewa emirembe. Ensi ejja kunyumira. Nze nasalawo okwewa mirembe. Osiiba onyiize akantu katono nnyo osinaapinga bakugamba katono n'ovaako kwegamba that is the life there. Naye nga wobeera ng'osobola okwewa emirembe gyewe ogenda kubeerawo ku nsi omulundi ogwo. We live once. Omuntu ali eyo alaba nga emboozi ya America bw'omunyumiza America oba ng'omunyumiriza ggulu. But for you